bamubuuzeeko kitegeeza oli mu reducing attention ebaddewo. Mukama yeebazibwe. Neebaza Katonda olw'omukisa nate ogumpeereddwa, era ne wiiki ewedde nafuna omukisa okwogerako n'abatukuvu ba Katonda abamaliridde okwewoola Katonda, naye tukyali mu ku topic ey'omwoyo omutukuvu era bwe tukyatambulira. Mukama yeebazibwe. Omulundi guli last week nayogera ku bimu ku kimu omwoyo omutukuvu kyatukolera, nti omwoyo omutukuvu oyo si kintu wabula bw'ajja mu bulamu bwaffe yatuggyamu ka switch ak'okwagala okwonoona. Ebiseera ebisinga ebintu bingi bye tukola nga bwe tolina maanyi gasobola kistoppinga, wabula weesanga ng'oyomba buyombi, weesanga nga oyo okola ebintu ebitasaana, nga olwaleero ogamba sikiddira, sigenda kiddamu, kenkikozeko olwaleero enkya sigenda kiddamu, naye ogenda okutuuka enkeera ng'era okola ekintu kyekimu. Abantu bangi genuine ne batuula mu kasonda ne bakaabirira Katonda, gwe nolowooza akaaba buzigaziga nti teyeenenyeza, naye ng'amazima gali nti ekintu kyakola nakola ki takyagala. Amaanyi gaffe galina we gakoma. Bwe nga ggwe mu mubiri guno tosobola kulwanyisa kibi n'owangula, naye omwoyo omutukuvu wamala n'ajja obulamu ye ajja mu ka switch ak'okwagala okukola obubi, naawe ne weesanga weesanze ng'eyali ayagala okukola obubi, eyali yeesanga ng'okoze obubi, omuntu ng'alina kyakoze nga ku luli wali oyomberawo, naye nga kuno naye weewuunya nti kiki ekyatuuseeko, sina kye kugambye. Ekyo omwoyo omutukuvu kyakola. The grace of God has come. Sekya Mukama kizze kijja kukola ki? Kutusomesa. Teach us to say no to ungodliness. Ekisa kya Mukama Katonda omwoyo omutukuvu wajja bulamu bwaffe. He teaches us, atusomesa okugamba nedda eri ebintu ebitali bya bwa Katonda. Awo otegeerera nti gwe wafuna ye mwoyo omutukuvu kasita abeera nga akusomesa nti ekyo ky'okoze nedda, wabula nga tewekkiriranya bwekkiriranya. Bantu bangi balina ekizibu n'abantu abasomesa ekisa kya Katonda, kubanga mpulira bagamba nti ne bw'oyonoona kasita ekisa ekiriwo kimala. Ekisa kya Mukama bwe kijja, omwoyo omutukuvu wajja bulamu bwaffe, ekituufu kiri nti ekisa kimala. Naye kiki kyakola nga azze bulamu bwaffe? Takulekanga wakusanza. Omwoyo omutukuvu wajja akusomesa. Kitegeeza n'okusoma okuli graduate, kiyinza obutabeererawo awo kudakireemu, naye kyekugenda maaso akusomesa okwegaana obutatya Katonda. Mukama yeebazibwe. Era ebyawandiikibwa kyeva bigamba nti omuntu alina ensigo ya Katonda tasobola, cannot continue to sin, tasobola kugenda maaso ng'ayonoona. Mukama yeebazibwe. Njagala kwogera ku mulimu omulala omwoyo omutukuvu gwakola ng'azze bulamu bwaffe. Oluusi abamu tuyinza okulowooza nti omwoyo omutukuvu ng'azze oba toguddeeko kino aba tannatuuka. Abamu tuyinza okulowooza nti ye bannaye bye boogera omwoyo omutukuvu biki byakola. Yesu bwe yali agenda mu ggulu yagezaako okuteekateeka abayigirizwa be nti agenda kubalekawo, naye newankubadde yabateekateeka abayigirizwa be yabalaba nga batidde, nga beebuuza bagenda kubeerawo batya nga Mukama waabwe taliiwo. Ekirala balaba violence gye baateeka ku Mukama waabwe, ng'ate bamanyi nti amaanyi ge balina tegeekanaga Mukama waabwe. Balaba abantu engeri gye baakyawa Mukama waabwe, balaba engeri abantu gye baayongerera Mukama waabwe, era n'ayongera okwogera engeri gy'agenda okufa, era ne balaba ne Mukama waabwe engeri gye yafa.
kati nga Yesu yamanya nti bagenda kubeera mu kutya. Yesu yamanya nti tebajja kumalako maanyi gaabwe. Yamanya nti bw'ata n'ebigambo bw'anaabibagamba bajja biwulira, naye ebigambo biyinza obutajjaawo kutya kwonna. Kyeyava kubanga ye amanyi bwe tulowooza, amanyi bwe tuwulira, kyeyava amanya nti abantu bano tebajja kumalako. Si abayinza obutamalaako, yamanya nti tebajja kukola ki. Kyeyava agamba nti nze newankubadde ngenda, naye nze ngenda basindikira omubeezi. Ebigambo bya luzungu bya njawulo. Bayibuli ezimu zimuyita advocate. Bayibuli endala ezigamba ngenda basindikira comforter. Mukama yebazibwe. Byandikwa ebigambo nti Yesu yali agenda tusindikira omubeezi. Kitegeeza omubeezi okujja gy'oli awuteko kubanga weetaaga okubeerwa. Maybe ng'olina embeera gy'otuuseemu nga tosobola kubeerawo ng'omubeezi oyo takola ki? Taliiwo. Ebbayibuli awalala emuyita kansala. Mukama yeebazibwe. Si buli muntu yenna agenda ewa kansala. Okugenda ewa kansala wateekwa okuba ng'olina ekikusindiikiriza okugenda ewa kansala. Tulina bakansala ab'obufumbo. Sisobola genda wa kansala wa bufumbo ng'obufumbo bwange butambula bulungi, simwetaaga. Naye wentuukira okuba obusimu ne nnoonya abantu ne balaba naye olinayo kansala gw'omanyi, oli ne bwe simugamba nti waliwo ekitokota obufumbo eka, ategeera butegeezi nti ono ekimusabisa kansala w'obufumbo kiteeke okuba nga waliwo ebitabusi. Oli wakugamba nti osobola okunfunira ku kansala asobola okwogerako n'abaana bange, tosobola kugamba nti kiri bulungi eri abaana. Wateekwa okuba waliwo obuzibu eri abaana, kwe kusaba ani? Kansala. Bayibuli eteera emuyita helpa. Kitegeeza omuntu yenna ateetaaga buyambi, tewetaaga helpa. Naye buliwo okizuula nti butuufu wano wentuuse neetaaga obuyambi, otandika okuwa value helpa z'okuyamba. Naye ebiseera ebimu tulowooza ebintu tubyesobolera, ebintu tubyeyinzisa, helpa ne wajja olaba ng'atalina mugaso. Kati nze bwe mba nina ebintu bye nsobola okwekolera, kati gwe helpa okimaki? Manyi bisobola. Nsobola okweyalira obuliri bwange, nsobola okwesimulira ennyumba, nsobola okweyoleza ebintu, okweyoleza engoye, kati helpa kwetaagisa ki? Okutuusa nga ntegedde nti ebintu bino binkooya, ebintu bino ebimu butuufu sisobola bituukiriza nga bwe birina kutuukirizibwa. Awo we neetaagira omuki? Omubeezi. Mukama yeebazibwe. So waliwo ensonga lwaki Bayibuli eyogera ku Mwoyo Omutukuvu ebigambo ebyo eby'enjawulo. So kyetwagala okwogeramu olwaleero, ebigambo ebyo bitegeeza ki? Buli we twongera okutegeera ebigambo bino kibitegeeza, ogenda kutandika okuwa value Omwoyo Omutukuvu gy'alina okufuna. Buli we tujja ebintu ebyo gye biri ne tubituusa ku level yaffe ey'okutegeera, ojja kutandika okuwa value Omwoyo Omutukuvu. Obulokozi buno abantu bangi tukyogedde nti obulokozi buki? Buzibu. Mukama yeebazibwe. Obulokozi buno buzibu ng'obukola wekka. Obulokozi buno si bwangu nga ggwe obwetambuliza wekka. Yokaana 14:15. Omwoyo ow'amazima ensi gwetayinza kukkiriza kubanga tamulaba, so temutegeera. Mwe mumutegeera
baleka bamulekwa nkomawo gye bali. Mukama yebaso. Ani akomawo gye bali? Ye Yesu. Naye agambye nti agenda. Mukama waffe yebaso. Agenda kudda atya. Kitegeeza Omwoyo Omutukuvu wajja yennyini yabakoze eki? Yabazze. Yamanya nti sitasobola kutuleka nga bamulekwa. Ebiseera bingi ekitulemesezza obulokozi, ekitowezezza obulokozi, kubanga tutambula nga bamulekwa. Mukama yebazibwe. Tetutegedde nti Omwoyo Omutukuvu tukola ki? Tumwetaaga. Bayibuli emulesi bamuyise omubeezi. Ngenda kwogera ku kigambo kino Comforter. Atubeera. Mukama waffe yeebazibwe. Comforter. A comforter provides emotional support. Omubeezi emotionally na wano okusande bakyogera nekinnemu okuleeta ekigambo ekirungi ekinnyonnyola emotions yempulira buli kiba tekivuddeyo bulungi. Emotions ng'okunyiiga, okusanyuka, ezo emotions. Embeera z'omuntu Mukama yeebazibwe. Waliwo w'otuuka nga kutuufu omuntu akukyankalaniza nga zivuddeko. Ng'owulira tokyalowooza na kulowooza, simanyi oba waliwo nyiiseeko omuntu nga tokyalowooza na kulowooza. Ng'oyinza okwogera ebigambo ni by'atakyerabira obulamu bwe bwonna. Kitegeeza you need support emotionally kubanga kyerabirwa mu ki? Mugambi. Nze ekintu kye wangamba sisobola kukyerabira bwe kiba kyali kibi. Naye bwe yakyogera oyinza okugamba ekyo kyakirowooza naku nze nabyerabira dda kuba gwe wakyogera. So comforter is it provides emotional support and reassurance to individuals experiencing distress, grief, and hardship. Omwoyo Omutukuvu oyo baba ye mubeezi yajja okukujjukiza nti waali newankubadde ng'oli mu nnyiike, newankubadde ng'ebintu tebigenda bulungi, yakujjukiza nti Katonda waali, Katonda ajja kuyamba. Awo nawo oyitawo. Abantu abakwetoolodde ne bagamba nti embeera nze nagiyitamu nalemererwa. Naye nga ggwe tolemererwa, you continue going forward. Lwaki? Kubanga olina Comforter oyo akugamba nti newankubadde bifaanana bwe bityo, eyo si enkomerero. Akugamba nti totunuulira bantu, totunuulira mbeera eno, tunuulira Mukama Katonda omuyinza w'ebintu byonna. Tunuulira Yesu. Oyo akujjukiza nti newankubadde embeera etabuse, tebikkulako ku byawandiikibwa, ojja kufuna ekikuzzaamu amaanyi. Oyo Omwoyo Omutukuvu y'oyo Yesu bwe yatulekera. Ekyo kye kyamutulekesa. Yesu yamanya nti mu nsi mulina ennaku. Ekyo yakibagamba, nange nkigamba mu nsi tulina ki? Tulina ennaku. Naye Yesu yagamba okutuleka nga bamulekwa n'atuleetera omubeezi. Oyo ye Mwoyo Omutukuvu. Oyo Mwoyo Omutukuvu yatuyamba mu nnaku eyo ne tutakiraba. Ng'abatwetoolodde be bayinza okukiraba ne babuuza awo oyitawo otya? Akyo wakikoze otya? Naye nga waliwo omubeezi. Ye Mwoyo Omutukuvu. Omwetaaga nange nkola ki? Nange mwetaaga. Waliwo we tutuuka ebintu nga bikalubye, mu bizinesi nga bikalubye, mu maka nga bikalubye, obuweereza ng'ebintu bikalubye, mu mbeera eza bulijjo ng'ebintu bikalubye. Omubeezi ono naye atubeererayo mu ebyo byonna. Omwoyo Omutukuvu atubeera mu bufumbo bwaffe n'atunnyonnyola nti kati sirikako. Newankubadde ebigambo olina bingi naye sirika. Newankubadde owulira obusungu bukutuuse ku mutwe, olina ebigambo bingi eby'okumugamba naye n'akusirisa. Mu butuufu
n'osirika n'ogamba ono si yenze asirika bw'ati. Naye ng'azze kubeera ng'amanyi nti singa onooyogera ebiyitiridde mpiziyinza okuyitamu. Ate obufumbo ne bukola ki? Ne bufiira ddala. N'amanya nti bw'onooyogera ekigambo ekifaanana bwe kityo, omuntu gw'okigambye ayinza obutaddamu kukulowooza nga bwe yali akulowooza. Ogenda kumusindiikiriza emotionally, abeere nga mubeera mwenna naye nga yakoowa, naye nga tagamba. Oyo omubeezi n'akugamba ekyo kireke tokyogera. Ebyo Omwoyo Omutukuvu byatubeera, n'atubeera ku mirimu, n'akubeera nti bw'okola ekintu ekyo togenda kufuna promotion. Nga takigambye naye n'akubeera n'akugamba newankubadde nga buli omu mu kampani mwoli akikoze gwe tokikola. Ne bakuyita fala, ne bakuyita omutiitiizi, ne bakuyita buli kimu naye n'ogaa naye siri fala, nze neemanyi siri mutiitiizi naani kikoze, naye n'owulira ng'akugamba nti nedda. Lwaki? Nga ye alengedde wala olw'ekyo ky'ayagala okuyamba. Omwoyo Omutukuvu ekyo ky'akola. Abantu abafuna contracts nakugaa nti eyo contract si ntuufu. N'ogisindiikiriza naye n'egaana n'akubeera n'akugamba awo togenda kumalako. Oyo ye Mwoyo Omutukuvu ng'ovudde ku kutubeera mu kusaba, ku kutubeera mu bintu eby'enjawulo n'obulamu obwa bulijjo, kuba ffe tetulina bwe tubeerera mu mwoyo, tetulina bwe tubeerera mu mubiri. Oba weebase oli mwoyo, oba ku mulimu oli mwoyo, buli w'oli mu mwoyo. So yeetaaga okukola ki? Okukubeera oba nange okola ki? Okumbeera. Omuntu kamfata biki byakola? Number one, active listening provides a safe space for individuals to express their feelings. Ebiseera ebimu abantu bangi batugamba nti tujja mu kanisa ne twogera boogezi. Olumu mba njagala kwogera boogezi. Waliwo bw'otuuka wali okubidde ku muntu n'omugamba njagala kwogeramu naawe, naye nga toyagala solution. Oyagala oyogere byonna ng'awuuna buwuuna nga bambi akoma tomba solution, wabula njagala mpuliriza. So Omwoyo Omutukuvu osobola okujja mu kasonda n'okaabira essaawa emu ng'akuwuliriza nga takunyeze. Lwaki? Kuba kamfata. Active listening. Tokirowoozangako nti aba takuwulira, aba akuwulira. Ayinza obutayogera kigambo n'ekimu, naye ebiseera ebimu tuva mu kusaba n'ova mu nsonda n'owulira ng'otowolokose, naye nga tofunyeeyo kigambo kyonna kiva eri Katonda kyagambye, naye ng'otowolokose. Lwaki? Omwoyo Omutukuvu is a comforter, is an active listener. Atuulaawo n'akuwuliriza. Ebiseera bingi batugamba nti abasajja olumu tetumanyi kuwuliriza. Lwaki? Kuba solution zituli mu mitwe nyingi nnyo. Ono olutandika okwogera kino n'omubeerawo solution, naye ng'ate takimye eki solution, ayagala omuwulirize byonna biggweyo, newankubadde nga biringa olaba biringa ebitategeerekeka. Olabira ddala kino yalikoze kino tuvaawo ne twogera ebirala, naye nga ye ayagala okole ki? Omuwulirize. Omwoyo Omutukuvu is an active listener. Atuwuliriza. So teweekubanga n'oga nti bannaaye nze njogedde nzokka, Omwoyo Omutukuvu tayogedde. Oluusi ogwo gwe mulimu gwe, kukuwuliriza n'ovaawo ng'omutima gukoze eki? Gukakanye. Wali ogenzeeko mu kusaba nga weeraliikiridde, nga tomanyi bw'oyitawo n'osaba n'omaliriza okusaba nga tolina ansa n'eki gy'ofunye n'enoddayo oli ng'otowolokose. Oyo Omwoyo Omutukuvu Yesu bwe yatulekera ekyakikola. Omwoyo Omutukuvu has empathy, understanding and validating the individual's emotions.
Empathy kwe kuyimirira mu bigere by'omuntu. Togamba bugambi akola atya ekyo, yayimirira mu bigere by'omuntu. Y'ensonga lwaki Baluumi agamba nti tetumanyi kusaba nga bwe kigwanidde, naye Omwoyo Omutukuvu atusingira. Omwoyo Omutukuvu kubanga amanyi ki? Amanyi obunafu bwaffe. He understands. Ebiseera ebimu osobola okugenda mu maaso ga Mukama ng'oyomba. He understands. He understands. Tetuzanya nti ebiseera bingi enjogera ekigambo kye, let's not play games with God. Ebiseera ebimu ky'owulira ky'omugamba, he understands. Tayinza gala nti omwana ono ajoga ajja maaso gange n'ayomba. Ebiseera ebimu ne bw'otoyomba mu mutima oyomba, kuba yakulaba mu mutima. Ebigambo bino by'oyogera tebikola nnyo sensi nnyo. Ekisinga okukola kye kiriwa? Mutima. Waliwo omweyagala nti Mukama onnimbye nange nenkola ki? Onnimbye nange nennimba. Nga laabi yamugambye okwogera tebirabika. Nga nti onnimbye nange nenkola ki? Nange nennimba. Yes, empathy. Ebiseera ebimu ffe tulowooza nti Omwoyo Omutukuvu ali awo atulindiriddeko ono n'asomera kole ki? Atuweemu empyawo. Yononootyo nga nkulize bw'ati, nkulize mu koona. Eriyo abantu abalala nkulize mu koona. Waliwo teacher deputy omu yagamba nti alina abaana mu bitabo bagagwe nkulize omutakasangaka. Nkugoberewo. Ng'era kimugamba kati omwana atambulira ku bunkenke. Omusajja yannambye akasangaka. Aba akola kyonna. Abamubira abalowooza nti Omwoyo Omutukuvu ali awo akasangaka nga musuula mu geyeero. No, he understands. Tumwesige. Buli lw'otegeera ki ky'asobola okukola, buli lw'otegeera nti asobola okumpuliriza, asobola okuwuliriza n'osensi wange, n'agenda ng'amutereeza, ebiseera ne bituuka n'otandika okwogera sensi naye nga yakuyambi. Buli lw'okitegeera nti amanyi kyempitamu, mu butuufu amanyi nti ono yankosezza, mu butuufu amanyi nti saagala kusonyiwa muntu ono, naye ate akimanyi bwesi musonyiwa ngenda wa? Mugeyeera. Kati n'omugamba Mukama amaaso bagaye nti saagala kumusonyiwa, naye ate bwesisonyiwa ngenda wa? Mugenda. Kati ntaasiza ekyo kinti nyamba. Naye kuba eriyo abantu nga n'okukiwulira obuwuliza okukyogerako nti oyo musonyiwa, awulira ng'obusobola omusala mu kino. Gende ew'Omwoyo Omutukuvu, gende wa Yesu, kimugambe nga bwe kiri. Mugambe ensonga eri bweti. Tagenda kukupapira, ajja kuyamba. Kuba Omwoyo Omutukuvu ekyo kye kyakuleeta. Yesu lwaki yavaayo? Abeerewa mu ffe. Mukama yebazo. Number 3, ekyokusatu. Support, offering words of comfort, reassurance, and encouragement. Atubudaabuda. Oyina ekigambo ky'osobola okufuna mu mutima oba mu luyimba, ng'oluyimba obadde oluwulira, naye ku luno olinayimba laga bino ebigambo bulijjo byebayimba. Ng'Omwoyo Omutukuvu alina ekigambo kyakutadde, ng'omula abantu bonna babiwulidde. Bantu nga 10 naye nga tebataddeeko simanyi. Naye gwe nga bw'otaddeko simanyi ng'owulidde ekigambo munda eri ekikuzaamu amaanyi. Ebiseera ebimu okuwuliranga kuno, omuntu oyo n'ayinza okuba ng'agamba bamala ddi tubole ki? Tuteeka. Naye gwe ne boogera ekigambo kimu n'oga that is my word. Obanga oli ku radio, obanga oli ku TV, obanga oli ku TikTok, obanga oli ku WhatsApp, n'olaba clip y'omuntu omu 30 seconds n'ayogera ebigambo n'owulira ddala ng'abyogera naawe, Omwoyo Omutukuvu reassures us nti ali wamu naffe. Omwoyo Omutukuvu atuzaamu amaanyi nti situka, tambula. Olugendo luyinza okuba nga luzito, olugendo luyinza okuba nga si lwangu, naye situka kola ki?
tambula ojja kutuuka. And lastly, presence. Presence. Omwoyo omutukuvu waali. A comforter must be present. Don't comfortingira kusiri. Abantu abasinga bakamfata ajja abamu n'atuula mutuusa nga teboogera. Oli atudde wali n'oli wali. Bw'aba ono wakaaba gwe bagenda okamfatinga ne n'omuleka n'akaaba. Ebiseera ebimu abantu tebeetaaga kusirisa. Muleka akaabe. Gwe beerawo. Offer that shoulder kwakaabira. Nga kye neetaaga kibegabega kwakaabira sagala kumusirisa. Omwoyo omutukuvu byonna abitegeera. Nti ono yeetaaga kibegabega kyakaabirako n'abeera wano. Era waali okutuyamba because he is a comforter. Kyonna ky'oyitamu waali okukuyamba. You need reassurance nti waali. Era nawe okumugamba nti bw'oba tomufiiringa nti waali omukkirize nti waali era omugambe nti olwa bino byentegedde by'osobola okukola. Omwoyo omutukuvu nkwetaaga. His presence is enough.